Gavumenti ya Kongo eganye ekyaba yekera ababadde bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti bayise ceasefire. Gavumenti ya Kongo egambye nti tumala kusitula nnyonyi okubakuba nedda tetugenda kukkiriza. Kati amulege tugenda maaso n'okulabika nti wetegereza okuva munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Sekeri ne gavumenti ye bakombye kwebaza eriibwa bagambye nti kikafuuwe ebya ceasefire nedda. Tetugenda kukola ceasefire na muyeekera, tugenda kusigala tukuba, tugenda kusigala tubakuba, mwe muli bayeekera omuyeekera tebamuweeweeta naawe, tugenda kubasabula. Kati ekiriwo Kongo egamba nti tugenda kukkiriza era bagambye nti this is a false communication. Balimba balina just baagala kuyisaawo sina kindi okwongera okuddamu okwetegeka, tetugenda kukkiriza. Embeera nga bwetambula munda mu ggwanga eritibwa erya DR Congo egambye nti okuteesa tusobola okuteesa era bakkiriza ne mu summit egenda okuba nti yategekebwa ku nsonga z'eggwanga erya DRC. Bagambye tugenda kuzeetabamu naye nga bwe tulwana tetunnaba kutuuka ku kaseera ka kuteesa ku mmeeza ebiriwo okulaba mbeera bagenda gikolera eno summit egenda okulabika nti etuula okulaba engeri gye bagenda okusaliramu embeera egenda maaso munda mu ggwanga erya DR Congo. Wabula si serious ceasefire. Tosobola kugenda maaso nokuba nti okola ceasefire nga toteeseza na muntu gw'okola naye. Kati eno yabadde just communication yaabwe. Ceasefire oba bagirangiridde tebitukwatako, ffe tugenda kusigala tukuba. Ceasefire yonna egenda maaso n'okuba nti ekolebwa muba mulina okuba nga mukkaanyiza babiri. Twatuddewa M23 mutubuulire twatudde ddi nammwe ogamba nti wabeerewo ceasefire tukyakuba. Kongo bwegamba muleke tugenda maaso n'okuba nti tujja munda mu nseene ya DR Congo gategeeza nti bwekito bwe kiri yaddenga babadde tebagenda maaso n'okuga nti bayisibwa bulungi naddala nga b'enganzi abasajja bano bayitibwa M23 kyokka bagamba nti bagenda kusigala nga basitudde nga beeyambisa nnyo waggulu. Kakati wansi wano abasajja bano abakongo okusinza ku getulina wansi kirabikanga nga kibulamu, wansi kirabikanga kibulamu. Abakongo wansi kirabikanga abasajja ba M23 bwe bagezaako benganga emmundu buli omusajja gye bukuba nkambwe. Kakati Kongo egamba okay, akufumbire y'omutwe omufumbire y'ebigere ne mwenkanye vumbe basitudde. Ennyonyi egenda maaso n'okuba nti ennyonyi zookya. Kongo yasitudde kati ali mu bbanga. UN ripooti envanyuma etegeeza nti n'omuwendo gw'abafudde eGoma n'ebitundu ebirimu obutali butebenkevu ebitundu ebirimu olutalo bwaweze 9 mundu evuga naye tukusinga ennumba kakati zikolebwa ggwanga lya Kongo bayise mu bbanga era twagadde okwetegereza abakongo bakikola batya. Kati mu byonna amuli agava munda mu ggwanga lya Kongo ategeezezza nti either